Komaga bulungi abamanyi okukomaga Allah abawa bulungi twalukomaganga bulungi guseka mutoso kukwata wano imamu nkusibye nedda mukama wange mbadde sigereredde simu taata imamu waffe ow'ekitiibwa balukomaganga bulungi ne bakolamu engoye ez'abaami n'abaki n'abakyala era wallahi nkulayirira Allah abasajja abo n'abakyala tebamanyako nti okuba nanuno olubugo obeera mushiriku tebakimanyako kubanga ze zaali engoye zaabwe ontegedde wabula ffe ng'Abaganda tumanye olugoye luno lwaffe lw'Abaganda abayaye baalutuwambako no barakallahu fika agisinani agambye zino ze zaalinga essuuka ye bulanketi kubera oluulya lugoye lw'amaanyi ze baalinga bakola ki beebikka wabula abayaye abatasiba zikweya abaniga abasamize baalutuwambako buli mukolo w'olulaba wabawo shiriki emabega w'omukolo ogwo oba tukwatagana kati baluziikamu abafu siwe kiri banya baluziikamu basamize n'abakristaayo ffe tuziikamu luno luno olugoye balusumika omusika kati olwo yaŋŋamba nalabako omukolo eyo mu kibuga omuvubuka yagaana okusikira kitaawe olw'olubugo baseeka ne bamumatiza lugoye bugoye naye ate Allah n'atusasira ku mukolo ne bakwata vidiyo kati eyamusumika nkusumike atidde jangu mabunasiri jangu kusumike ffe bino tetubityamu yadde n'akatono omwana agambye ndeka seeka nja kukola ebisigadde byonna sokwata omuzindaalo no isamuno obanga agenda okukola gundi hijja kati wabeera basiba ebifundiko ebibeera wano balaamirizaako ebigambo tosobola kisumulula nga bwolowooza wabaawo amaanyi ge basibira wano era waaba asiba afuuwawo n'olulusulusu n'afujjawo era isa muno bodi olabye abadan kibeera bwe kiti okuba bakisibye ekifundikwa ekyokusikira taata bwe kiti bw'oyavuwala ng'oyambalamu ng'osaba bw'ogaggawala ng'ozzaayo ontegedde mukadde wange newootuula luno olugoye omuntu w'okuba nalwo ekyokwekwasa ti olugoye bugoye ekyo oba otulimba kubanga emikolo kwe lulabikira giba mikolo gya kishiriku oba ontegeera kati nze ndi muganda gwe gusose noddukwatako siri muganda gwe nsose okukwata ku lubugo no naye ndi muganda naye omuntu agamba nti ate olugoye buwangwa waffe kati mwalasanyawo obuwangwa kyogamba osobola okulambala luno olubugo n'ogenda mukanagi gulwaki oyambala esaati n'empale ng'ate olubuwangwa waffe lwa lubugo abantu abeekwese mu lugoye luno abakyaliyo basaavinga obuwangwa n'obusiraamu obuwangwa bwonna si shiriki wabula mu buwangwa mulimu ebyekiki ebyekishiriku era wabeera bakusumika olugoye luno shiriki w'okusumikwako atandikira ku kifundikwa wano ekyokubiri enzikiriza ekwatana ku kifundikwa woba olina gy'olaga olina okirekera omuntu gwe weesiga n'akirabirira wadde okimanyi bw'ofunamu obulwadde ng'okyambala nga weetooloola ennyumba oba eddiiro oba olujja oba eri gye baziika jjajjaawo ng'omunnyonnyola munnange ejjajja mumakolanga mutya abakazi nga batutawaanya naye nga jjajjaawo yafa mu wuulu olubugo omuwala ono yaŋŋamba kati mumwetegereze bino ku lubugo lwaki baalumutuma alugule sembeza omuzindaalo soka omweyo 10 musajja ajjajjaloza akolera bwereere mweyo 10 musimba 10 omwadde kakadde ate kale muwaavu ono gwomuwa ayagala sente ono kakati bamugamba yasooka gulako bitinitini kati yagala bamutumye n'olubugo naga bino ebintu nali mmanyi nagula biri kyaggwa nti olina okukuŋŋaanya kuba yali alina onoonya amaanyi olubugo luno yalina okulwebikkanga buli lwagenda mu nsonga ng'amala ennaku 9 ng'asula wansi ku ttaka
nga ne wabeera mufumbo alina okutegeeza bbawe nti mu nnaku ezo omwenda okuva lwe ngenda mu nsonga paka lizikona ennaku mwenda tonkwatako mba nsuze wansi nga nsuze ne jjajja wange. Assalamu alaikum. Obadde okimanyi oba nkunyumiza firimu kati? Zino embugo abantu abazirina batubuzaabuza balina bye bagoberezaako mu kubeera nazo. Kati gwe omusanga nalwo nga nti lugoye bugoye, yes. Lwaki amuga kwebikka ttawero? Lwaki si blanket? Kubanga bakimanyi nti omuzimu guli ogulaba ku lubugo luno gumanyi kye lutegeeza, gugenda kujja gy'oli. Tukwataganye. Nsaba mungoberere bulungi. Njala ngenda okwokya ebintu bino nga muntegedde, ojja bisanga w'obisanze obyerijjeko bikuyise bubi, onneekwase. Olubugo nduyinako ebigambo bingi naye obudde tebukola ki? Tebumala ate nabulidde dda mu jjuma. Mu kaveera ako mwalimu ekkutiya eno enzirugavu. Buli mwagirabye? Leeta wano. Imaamu agandi ate bisumulira n'eri. Abasiraamu balina okutegeera ebintu bino. Anti kati imaamu agandi mu masjidi. Imaamu wuliriza nze nzija ene kutiya kati esigadde nkalu ndowooza. Teeka wali. Muno nasangamu akambe kano. Bakayita batya? Omwana agambe takalaba nako. Kano kamba akaganda. Anti oyinza kalaba kubanga kasigalira bashiriku kati. Teka wata mmere. Gwowa kasanga wabaawo ebyobuwangwa bino. Kano kasanga kano. Era tekatunda ku hardware. Katunda mu maduuka agatunda ebyaki. Ebyawongo, ebingiringiri, ebiteega. Kati ndowooza kana akaddugavu ke kalubaale walumbe kuba walumbe akozesa biddugavu. Era ogenda kumusamize n'agamba nti leeta embuzi enzirugavu, omanya omusamba gwasamirira gwa lubaale walumbe. Ontegedde? Kana akeero bakana abakamukasa mukasa abeera nnyo mu byeru. Basaba nnyo enkoko enjeru, embuzi enjeru ttuku, ente enjeru, omanya mukasa gwasamirira. Mu kibbo muno mwalimu omuddo guno. Eno mu maaso muddo kyogo. Reza kido. Mubitegeera. Omwana wabeera wajjajjaawo ono. Eno mu maaso eriyo rweza ate emabega bombo. Mwalimu akantu kano bakayita batya kano? Nsimbi eŋŋanda. Mwalimu ab'ensoga tujja. Mwalimu akantu kano bakayita batya? Nam? Ensiriba? Basinia eno nsiriba. Bino ebintu bemuwulira babyogera sigaba nti babikola. Bino ebintu bibadde mu maka gaffe nga bya buli maka. Ontegeera? Era nze nakula twagendanga mu maka g'abantu ag'enjawulo, olina akutuma mu ssabo lye, genda wali mu ssabo ndeetera akati akaveera akaddugavu n'oyingira n'okajjayo. Ate Sulaiman ate agenze mu ssabo kujjayo kaveera kaddugavu. Tufe tugenza okukula nga imaamu yasala embuzi ng'eriyo okwaza lubaale ew'omusamize, kati imaamu yasala embuzi. Era imaamu nga nja kujja mbasalire ku ssaawa mmeka? 11 ekale temuyisaamu ngenda saaza abasiraamu. Imaamu n'asala embuzi ku ssabo n'agenda saaza baki? Abasiraamu. Kano baŋŋambye bakayita baŋŋamba abakamanyi obulungi bakayita luleeba. Balulebe. Mbu omusamize waaba akola irizi bamanyi okukwata ensimbi zino eŋŋanda n'apanga ensimbi 12 n'akwata luno oluleeba n'assaako obusatu n'aweza 15 batera okukambalanga nekeresi oba okatungira ku nkofiira zaabwe oba ku mbogo zaabwe oba okassa mu kiwato oba okasiba ku magulu. Bino ebintu ababeera nabyo baganda bange mukkirize mugaane babeera basamize si basiraamu. Naye si byo bye bisamize, ababeera nabyo bye baki? Bye basamize. Mwalimu akantu kano kaki kano? Ani ono? Mama? Ani? Mwanyi. Mwalimu mwanyi. Era zino mwezi ziringa 10. Mwalimu n'ekinusu kino. Kyammeka? Lwaki mbiraga abasiraamu ebintu bino? Oyinza obba obiyina ewaka nga ggolooza oli safe.
byennyini byolina kati bino ono yabadde atandiikiriza n'ababuukamu nga butya nti muntwala mu kino kubanga ng'alaba buli ssaawa bongerako levo era we yabivuddemu muganda we n'amukubira n'amugamba kyewakoze kibi kale wanyizizza n'amugamba nakunyiziza nti noyegobako jjajjaawo n'amugamba naawe kasita jjajjaawo gwegenda omubeere naye gwegenda omubeere ne jjajjaawo lwaki omusiba ku nze kubanga omuzeeyi omuzeeyi gwe twajjako ebyawongo bino esemba bule eyo twagenda ne Dr. Senjala tuyingira essabuna engatto ne beekanga tuyingira dokita ayingira asoma aya qul jaa al haqu tuyingira nga abanakyalo bagamba balina okwabika bajja kutulika bajja kumenyekako amagulu ne tubisokola ebyo byonna paka wabweru kati mwalimu omuzeeyi nnyini ssabo eyali waayo n'abaana be bannange mubijjewo ebintu bino mbikoye njagala busiraamu omuzeeyi nga aŋŋamba seeka lubaala nnuma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omuzeeyi yaŋŋamba seeka lubaala nkola ki annuma wano annuma eno kati saategeera kigambo ekyo nga yakakiŋŋamba ne tubifulumya byonna ne tubyokya ne tukuba essabo ku ttaka tusaawawo zino empandi zonna zebasima mu bulubaale bwemukasa bwani tubisaawawo wayitawo wiiki emu mutabani wankubira omukulu nga nti seeka mwebale kujja era kati omuvubuka oyo kati gyali eyo naye seeka ku bya lubaale kuba abimanyi yansomesa lubaale nenga maana kona eggaali yaŋŋamba oyo muzeeyi yaŋŋamba ne mutabani we seeka lubaale takkuta lubaale ayina ettima bw'oleeta enkoko enjeru nti leeta enzirugavu leeta endiga buli ssaawa kyova olaba nti abantu abalina bino ebintu buli ssaawa baabitereeza tebitereera bibanga we bakutuma otutuuza ensuwa ku surface eri flat bweti otaba nankata wogituuza oba seppiki ebeera bweti buli ssaawa olina ogikwatako tetereera ye lubaale buli amulina tatereera tebiringa bino munnamukola ne mumala kati ndi ku byange oba okyagira ng'oloota mutabani gwe weebase nze ndi mumpewo munteerewo akayumba akeera ku makya kubiraga ne bannaye jjajja yabadde wano mbwe empewo emutta bannaye empewo efuuwa empewo anti lubaale ebeera mpewo kati empewo efuuwa etya empewo kakati omuzeeyi mu bufunze mu nsonyiwe omuzeeyi mutabani waŋŋamba seeka okimanyi nti we mwazze ne musomerera amaka gaffe kuba omuzeeyi yazimba amaka manene endoza ngaago ge bagaliddeawo nga manene nga tagasulangamu lunaku n'olu lubaale yamugamba sula mu ssabo ng'asola ku maliba g'ensolo ze basala kati muzeeyi otwamala osomerera amaka ge ne tukoona essabo nadda mu nju ku buliri wiiki egi muzeeyi n'awona ne ŋŋamba omwana nti lubaale si yali aluma taata wammwe yali asuula bubi kati yes olaba omubiri kati guno ogwanga omuvubuka kasoosula ku ttaka waneeno gutandika okukuluma mpola mpola kati nam barakallahu fika mukadde wange kati ate wakaifa muzeeyi magumba makadde ate asula kuba yali asula mu ssabo nga waliwo ebigulumbugulumbu ng'eri ojjukira ensonga gye baleese nga tumaliza meeting nti bannange mulimu ebigulumbugulumbu muno oba okutamye amabibiri gatera kutaka kati muzeeyi we yadda ku buliri lubaale n'awona teyali lubaale yali asuula bubi bambi abantu abasinga abashiriku oba abalina bino ebintu bawangaala bubi lubaale ayinza omugamba wiiki namba ng'osula mu siteseni wansi w'omutuba nga saawa bbiri ng'agenda ne jaketi ng'agwa mu mutuba bagenda kukwata gwa busezi bagenda kuvunana kubba matooke naye ng'osamirira lubaale ye mukazi omukazi yajja mu mulimbo we baziika bafu ku kijja saawa 7 ez'emisana okumanya ng'omusiri kutalina nsonyi n'akwata emmindi oba mugafuuwa mirundi emeka bwe yamala ne yeeyambula engoye zonna amalaalo gali nga gali mu bantu n'anaaba eddagala misana yali akyali awo ne munne najja baali babiri oba oli yasooka okutuuka nga emmotoka olyekere ne yeeyambula n'anaaba misana abantu abasamirira ebyo bintu balina ebizibu abalina bino ebintu lubaale ajja n'abatiisatiisa era bamugamba omuwala byamulemerera n'aŋŋamba yagamba omusiriku yabimuwa
twala ebintu byammwe. N'amugamba wejjako jjajjaawo obitwalewa beera nabyo era wona byejjako ekinakutukako tojja ewange. Bwe yabiŋŋamba ne mugamba wallahi Dubaale talina kyayinza kukola ku muntu ali ne Allah wallahi. Nembinona nali ne muwalimu oyo nga yanvuga nembizingazinga mu kakutiya kano ne tubijja mu kibuga omwo nga tubizunza ne tugenda tubiryako n'emmereyo tetwasooka twagendayo mu kibuga ne tulya emmere nga birobye ne tuvaayo tugenda mu ddarasa ne tubiteeta wano tubitambuza wiiki eno yakubiri tebigamba ngo kigambo kya Sulaiman munveeko nakati mbyambulidde mu muzikiti muliddeko nga bikayana yenna birina bino ebintu mukwano tebikangakanga wallahi bitonde bya Allah. Ekyokubiri oyinza obba na bino ebintu munnaye nga byereere nga temuli kirimu nga Lubaale gwoyagala osamiriya tannatuulamu ontegedde kati nga bigenda kuyingiza n'omuliro gwa bwereere tebikoledde ku duniya ate ku akhira ogenda vunaana bushiriku. Ekyokubiri oyinza obba nabyo ng'amaanyi mwegali ng'amajinni mwegali mu bintu bino bwe bibeera birimu nga mwegali amajinni gwe tobitambaala. Nze mpita fe tulina adhikaali zaffe amaimamu osanga kana akabbwe w'omusiraamu kakulema okujjayo ate imamu soko situkeko abantu bano tebakutegeera bulungi ngamba ggwe imamu sene kuma oyinza omwerijjako bayo ku salaamu imamu. Alaikum salaam wa rahmatullahi. Olamita imamu Kyegombe ebiseera ebisinga abeereeyo ku ttale era abamu mumanyi nga mulaalo naye muzito Allah mutukuumire era y'omu ku bawali mu mukalagibe neesiga nti enzikiriza ye teri mushiriki. Era oba olina kana akabbonze ngontidde kuba abasinga nze muntya ate muli batuufu nze saagala kwemoolamoola n'abantu osamiranga ate onejiragira ate kugamba va ku shiriki ate onkwana oyagala onkwane ng'olina amajinnigo tubeere mu bamukwano nga sikwogerako ng'olina nze Sulaiman tebanteresa kyama kya shiriki kyenyinza okuyamba soogera mannyago naye nina okukwabya. Kati woba ontidde imaamu waali mugambe imaamu mbadde nina akaama kange nti kaliwa kituufu nina ebingiringiri ewaka. N'omusiraamu yansanyusa nga nseeka ddarasa ye nkyusiza nti ye ebintu nabyokyezza neŋŋamba alhamdulillah ono yabitadde ono yampita mbinone bangi abatuyise njagala ne imaamu afune yamuyita nze mundeke wasibeera nawe wano ebiseera bisinga imaamu omuyite osiramuke oleme kufa nga olina bino ebintu. Omuntu alina bino ebintu tabeera musiraamu abeera mushiriku. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama imaamu ne bootuula kati bino nfuniraayo kanfune wano kuzange nfuniraayo ka petroli wali ka 15 tugenda kwokisako batano kale funa wa 2 imaamu agambe omungi tujja kwokya nnyo ebisajja bikaabe ennyo funayo wa 2 akabiriiti tukyalina akabiriiti wali eri tulina akabiriiti bweoleyo n'ekibiriiti inshallah gwajimpayo ebibiri ngule ekibiriiti kakati kyensembyayo barakallahu fikum abaami abali ono n'abakyala imaamu alinamu ekyebibiri naye kale kambaleke tulina ddarasa etandise lwaleero Empoma opposite Empoma satellite ya Rawda mega dalusu. Ddarasa eyo etambula kuva zadde saawa 6 yatandikidde saawa 5 awo egenda tambula paka ku Sunday 9 stop tuwumulamu katono saawa nga 6 ez'ekiro ntwebaka ku makya ntuddamu ekyokulya n'ekyokunywa byonna gyebiri. Waliwo ddarasa ku Masjidi Tawhidi wali mu Kalaji abasiraamu abamu temumanyi byafaayo bya muzikiti ogwo naye briefly amawulire ge mwafuna nti nayimiriza kantandike bwe nti mujjukira we bangoba wano ku muzikiti bameka abaliwo nga bangoba nsaba ku mikono nga waliwo sigamba abangoba ngamba abaliwo nga bangoba mulimu 3 bana kati emboozi ngenda gikomyawo kuba kyetaaga mwaliwo abangi baaliwo
kati jukira ebangoba wano Allah nayisiza kumwe ne kati nedda musajja muveeko ne balemererwa kitufu balemererwa Allah asaba abalungana mubagambe mbasange nti sibawalana sibalinaako buzibu era singa balina bawala baabwe nga banfiitinga nsobola n'obbawasa okubalaga nti mbaagala nnyo ekyokubiri nayina darasa wali muzikiti ogwo ogwokukalinaawo masjidi dirisa buli lwakubiri omukulu nanyini kifo ekyo n'alagira olukiiko lw'omuzikiti lunyimirize tanjagala ku muzikiti gwe nsonga ki tonnyinnyonnyola nina basseeka bange Sulaiman taddamu kulinnya wano abasiraamu ne bagamba ne bampa amawulire ne bagamba mumanyi tukireke tulisoma Allah kobbo tetusobola butasoma ddalasa ya aqiida ne tugenda wali ewa muzeeyi alume waliwo omusalla waliwo masjidi Khadija twasomerawo olunaku olu olwokubiri lwaddirira abasiraamu be bamu abangoba wano okumanya nga oyinza obba n'omuntu nga yakukoowa naye nga tokimanyi naye nsaba Allah mwenna abankyawa nsaba Allah abagonze muleme kunkyayira bwereere munkyayira ki buyayo batawaanya munkyayira ki kale mujooga naye temuddamu byakunkyawa kubanga naye munankyawa yabbongera akati bwe bajja wali ku masjidi dirisa ne balumba nannyini muzikiti la ilaha illallah era nnakakasa nti bano abasajja wallahi bankoowa era tokola nti sikyalya era wompanga ekyokola nenkigaana sigana kikyo ŋŋaana balabe bange bayinza ova ku siteepu y'okunwanyisa mu muzikiti ne badda mu byokulya sikyamala galya kati nze omu kubagamba nti ŋŋenda nzikuse nzija nzikuse twali ne kadhi ne bamuwa emmere n'agigaana naga nti giwooyo emirundi ng'ena nga buli sowaani ejja giwooyo teyakombako ku lw'obubi obuli mu basiraamu be tuwangaala nabo kati sawo bajja ku muzikiti ne batugamba omuzeeyi nanyini muzikiti darasa gigobewo wano subhanallah muzeeyi naga nti oyo gwakyazizza jamiiru mukulu bajja kukusiba sajja n'agamba darasa eyimirire kaabasiraamu b'omuzikiti guli nti ne wano darasa wetugitadde just darasa mugigobyewo twetaaga ekifo ekyaffe tuzimbewo omuzikiti nga gusomesebwamu eddiini ya Allah kwe kufuna ekifo awo ng'ogenda kulufula nyini kifo alhamdulillah yakkiriza bazimbewo omuzikiti tempolalire basaale nga basonda sente ze era darasa wegenda obeera wiiki ejja lwa mukaaga ne sande omuzikiti ogwo abagusaaliramu be babadde ku guno ogw'okukalina ekyabajjawo mukitegedde nyini kifo tayagala kusomesezaawo bya aqiida era si kulumba naye ebigambo bye yagamba aqiida bye biki saagala temumbuulira agende kati n'agattako ekigambo ekinene na bonna babadde asomesa nabo sibagala wano nga kitegeeza si nze nzekka tayagala bintu bino bye mbadde nsoma mu khutuba wano bagaga abasinga mwetereeze muzimba emizikiti ne muzimbirako tokyogera omwenge togenda toyogera ku bwenzi newe siibyogere wa Allah akulinze kati ekirungi ndeka mbyogera otereeza oba otereeza so abasiraamu abaavudde wali be bazze mu tawhidi awo nawulidde abadde boogera mu Sulaiman yazimba muzikiti ogugwe tumuwoneko sinnazimba muzikiti ate nze temugenda kumpona bwe mutyo saba Allah nywezi nze ndi waawano ku Isimaili wensaalira wensaaliza wemba nsaazizza siri wa ku tawhidi tawhidi ng'endayo kusomesa ng'emizikiti emirala kati owadde osubirayo okufuna etikko kagenda eri abadan ndi waawano ate ndi waawano lwa nsonga bbiri nina omukyala asaalira wano mba nzerawa ku mukyala wange kati mukulekere wuwo abantu beeyagaliza mukulekere wuwo ate nnawo n'abaana abamu ku bo baabano wano baliwo abalala abalenzi ate mukyali kunze nazadde n'abaana baliwo abalenzi abalala gwe Sulaiman baliwa tebanaba kulabikako nsaba Allah nywezi ninazaalayo abaana balera leero lwakumeka barakallahu fikum kale kaninda amafuta mbatadde abagala olabako nga njo kyebingiringiri tugenda byokera wali mu maaso wali inshallah omushiriku anyiizibwe nga tubyokyezza ate omusiraamu asanyuke nga tubyokya
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugende wabweru wali maloko kyebingiri.